Olwaleero tutongoza campaign agenda yaffe era highlights nga muzulidde Honorable Salamu Mwagendo zibawa. Njagala okubanga okutegeeza eggwanga nti bino wammanga bikulu nnyo nga tugenda mu kalulu kano. Ekisooka okuzza eggwanga lino okuluuma okulitereeza lyawaba era nga bwe muwulidde nteekateeka yaffe ya ku musingi okugamba nti buli kitundu kirina resources zakyo, kirina ebyobugagga byakyo. Twagala buli kitundu kiganyulwe mu byobugagga byakyo. Ekyokubiri, twagala okulaba nga akalulu kano tununula abantu baffe abali mu buwambe abasibe. Abasibe abo nga bakulembeddwamu Dr. Kiza Besigye ali olwaleero eruzira ng'agenda kuweza mwaka, Obedi Lutale n'abalala abannupu bangi wamu ne ba prisoners abalala ab'ebyobufuzi ne bannayuganda abasibiddwa obwemage. Twagala olutabaalo luno akalulu kano kayitibwemu nga tugenda okubanunula. Twagala ekyokusatu okulaba nti akalulu kano kagenda maaso n'olutalo nga tumanyi nti tuli wakati w'abanyigirizibwa n'abanyigiriza nga kalimu side bbiri nga tumanyi bulungi nnyo nti Mwami Museveni ne banna ab'olubatu bayina bannayuganda abalala be banyigiriza era y'ensonga ffe tulemeddeko ku nsonga ey'okugamba nti tulina okubeera nga tuluse olujegere nga tulina candidate omu ku bwa pulezidenti abanga tusimbye ekisinde kimu ye front yadde tulina ebibiina ebirala bingi kubanga front ebeeramu entities endala nnyingi. Enteekateeka ezo tuzibaddeko okumala ebbanka. Twali tusuubira nti bwe tunaatuukira wano nga ziwedde naye wakyaliwo ebitannaba kuggwa bulungi bye twagala okumaliriza ne bannaffe era enkiiko zikyagenda mu maaso nga bakadde baffe aba SEPS Council of Eminent Persons ekulemberwa Dr. Kiza Besigye Mwami Lwigwanga Mwali ne ba ereda balala babakano nabo Wafula Ogutu nga bakulembeddemu nga tugenda mu maaso n'enteekateeka ezo. Era kye tusaba bannaffe ab'entitizi endala tumalirize process y'amangu ddala nga bwe kisoboka, tusimbe mu kisinde kimu ekikulembeddemu olutabaalo olwabo abali mu kunyigirizibwa era tujje abatunyigiriza mu buyinza. Ekirala kwe kumanya nti tulina side ey'ababbi eggwanga n'ababbiddwako ebyabwe era tubeere mu side eyagamba nti ffe ababbiddwako ebyaffe tetusojjagana ku luwonzi, tetulwanagana. Tukubira omulanga bakandideeti baffe bonna bagenza okwesimbawo. Totwala muntu yenna ali ku side eyagala enkyukakyuka ng'omulabe yadde muvuganya ku kifo kyekimu temutwala ng'omulabe. Amaanyi gaffe n'ebyokulwanyisa byonna tubyolekeze Mwami Yoweri Museveni ne bakandideeti be. Bakandideeti baffe tubagamba ne wabeerawo okusomooza gye bayita provocation ku bannaffe bwe tuvuganya nabo oba bannaffe bwe tuli ku side ey'enkyukakyuka nga tuvuganya ku bifo byebimu. Ffe tetugenda muliro na muliro nti tulwanagane nabo tugwangane Malaka. Ekyo Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyayagala. Ffe amaaso gaffe gasigale ku kiri goolo gye twagala okwakivinga ng'eggwanga tetuva ku mulamu ogwo. Ekirala kye twagala bannaffe bakandidate bamanye nti akalulu kano Mwami Yoweri Museveni akataddemu ensimbi nnyingi nga bw'azaakola. Mwamulidde yagambye nti ababodaboda abawadde obuwumbi 10 ng'obukadde 5 n'agenda mu ghetto akasuseeyo ensimbi endala aziwadde mu bataxi agambe zino aziwadde abayimbi wabulabye bakuŋŋanyiza simanya alonkinga n'alubaamu n'ebirala. Ffe abaffe bakandidate ezo ensimbi tetuzirina naye tukole kyonna ekisoboka okufaafaagana n'ensimbi za Mwami Yoweri Kaguta Museveni tujja kuziwangula. Ekirala kwe kumanya nti tuyingidde mu kalulu kano naye nga tewaliwo gye bayita constitutional order. Eggwanga ligenda kuweza emyaka 30 nga tufunye ssemateeka omupya eyafuluma mu 95 ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'ekumi. So wiiki eri ejja ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'ekumi tugenda kuweza emyaka 3 egya ssemateeka naye ssemateeka yafuuka kiwowongole yadde ennyingo emu egamba ennyingo esooka eya ssemateeka egamba obuyinza buli eri bantu
naye obuyinza obwo buwambe. Kano akalulu kakununula buyinza bw'abantu obwawambibwa. Era kye tugamba nti tukwataganire wamu tuluke olujegere tununule obuyinza bw'abantu obwawambibwa. Era tukalimu tukimanyi bulungi nti Mwami Museveni yategese dda okukabba. Buli omu akwatagane ne munne tulabe nga tutaasa eggwanga lyaffe ku levo zonna akalulu nga tekabbibwa. Lwe lujegerero twagala okuluka okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe. Mukama abeere nammwe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. No. What is happening right now, we have told you. We hoped that by now we would be having a single candidate that will have resolved those issues. But unfortunately, there are some supervening factors which were beyond our control. And there are quite a number of imperatives that we needed to put into consideration in arriving at a particular decision. Say, for example, even if we are to pronounce ourselves on a joint candidate we are supporting, how about the rest of the candidates across board? How about a joint platform or campaign platform? Which message are we going to put across if you on a platform and for us our symbol is a phone and you have another candidate who has a different symbol and each different entities are vouching for their candidates? So how are we going to harmonize that kind of message? These are some of the imperatives we are trying to address, and at an appropriate time we shall be able. Unfortunately, it's very, very unfortunate that we have not been able to finalize the processes. But we are working around the clock. We are yet to finalize these processes. Our hope and our prayer, our agenda, our program was that by now it would be done. It's unfortunate we are not yet done. So give us one more time, some more time to see how to address this.